Amanya gange nze William Kawuki kolera wano Kisaaji y'Ekisaasi. Ekisinze okunkwatako okwogera eri eggwanga waliwo omusajja agenda alimba ensi tiyavuga Jeno mutwala mu ddwaliro. Jeno nze namuvuga mwennyini ne bodyguard we ne muteeka mu ddwaliro. Nalimva ntinda nalimva kaamukya alina gwenva otwala mba nkomawo mpita mu Kisota Road nzijja bwenti sanga nsasagge ng'abantu mbamanya ababeera ensasagge mbuuze wa boda kyekigenda mu maaso eyo naŋŋamba bava kubba naye naŋŋamba ababbi baabali bakutte mundu bakola ki bagenda nannengeza emabega gyenva ng'abalaba bagenda ne mundu kyenva mugamba nti bava kubba ki nagamba tuulidde masasi tulida amasasi one bakalina ge bava okubba oba mobile money koze nti kale tuba tuli awo naye dakika ntono nnyo nga yakagira abalala bajjeera ku piki nga bakutte emmundu bali mu bulaka nga bembadde n'obukookolo bagira bwe bati ne bayitawo ne piki yaabwe bwe bayitawo waliwo afande alagirira emmotoka wali nga talina mundu ye yali ku bya trafiki ne mugamba wa trafiki nti afande kyekigenda mu maaso abasajja nga bakuyitako buyisi wano naŋŋamba gano gabbi lwakuba siina mundu nange ye gano gabbi ne mugamba nga bakuyitako maaso gano gabbi naye kati bandabeera siina mundu ne batandika naye gendayo baleka gwe balina gwe babbye kubanga amasasi gavuze nnyo akati nenkola ki tuba tuli awo nga boda ajja ava eno mu Kisota atugamba wali bakubiddewo omusajja ali mu mmotoka y'amagye bamukubye amasasi ye teyategeera ni gwe bakoze ki gwe bakubye kati onda afaana naŋŋamba nti omanyi ekyo kigambye kati sooka ogendeyo olabe nenvuga piki nenzija emisinde awo kwenja ntuuka bodaboda nnyingi terina we ziyita mbagamba boda muje motoka yali etonnya kyesamanya oba gwali mafuta oba kyali ki ne ŋŋamba abasajja mujewo piki zammwe motoka eyinza okukwata omuliro eyo kakati ababoda ne batandika okukola ekkubo bakole ki bagende kati afande ngenda okusikako mu maaso katonda bafande oba Jeno akaaba omwana wange bamusse omwana wange ne mugamba afande ate naawe ng'oli bubi gira tula ku piki wano nenkikawo piki nemugamba tula ku piki wano nkole ki kutwale mu ddwaliro tula no ku piki nasooka agaana ababoda ne bamugamba tula kutwale mu ddwaliro omusayi gukuggwamu n'atuula bwe yatuula ne mugamba n'asikaaliwo tetumuleka kola ki tuula naye era nabavuga bombi ne mbatuusa ku Malukomu bwe ntuuka ku Malukomu ne bamuggyako nesigala ku piki wano nensooka Malugiro kinga nengenda mu dressing room gye bamukutte ne mugamba afande jjako essaati tulabe amasasi gye gakoze eki gye gakukutte bakasobola okunyiga ebiwundu ebyo afande ngamba ajja ngasimulako amapeesa namuyamba nako era kyakijjukira ndowooza wanaaba kyakijjukira namuyambako amasaati esobole okukola ki okuvaamu amangu kubanga obudde twali mu bwa speed tebwetaaga kukola ki kulwawo atujjako essaati yaffe tugiteeka wansi omusawo mbagamba kati mutandike omulimu gwammwe kola ki mutandike omulimu gwammwe kati awo nagira nengamba afande nze ngizeemu nenfuluma ebweru kusanga piki yange kubanga n'abayaaye bangi tojagireka buli essaawo kubanga oli munda kati nakwata bukwasi piki yange nenkola ki kati ngeri gye yatuuka mu ddwaliro nga tolina byakuzzaako naye we nagendera ku ddwaliro kuva wali wonna tewali omunamawulire n'omu mugenda okujja poliisi ki nga ffe twamaze edda geemu yaffe naye kati ekisinga n'okunnuma yonna ajja yeemulisa n'agamba yamuvuga bw'oba tokoze kintu tokibeerangamu n'omusaayi gwe ngulina wano mu mugongo bw'aba agwagala nja gumulaga kitegedde ajje ngumulage ajja funa obudde jaketi sigenda jjoza nja gumulala kumukakasa bwino njokenjoze jaketi ate n'abantu balekerawo gw'omuze bw'oba tokoze kintu tokibeeramu okitegeera toweefuula kikyotali kiseera ekyo tewali ssanyu wali kulaajana awo saasanyukirawo era n'envuga gye namuvugamu agimanyi yali ya kininja ajjagiraba bamuwa bu vidiyo ajjagitegeera namuvuga mu ddenja nga njagala taasa bulamu
naye lyali sitaata nti oba kuba Jeno kale kirungi naye nga nali ntaasa bulamu obulamu kyekikulu taasa Jeno natuusa omulwadde niwandibadde ggwe evaali kinkakatako obutakuleka gwa ku kkubo baana alina okukola ate nga bankubidde ku busimu kati nga bakasitoma baliwo abenneetaaga mbagamba nzijja naye nga nina okumala okumaliriza omusongo okuyamba omuntu ono nabe omusajja oyo asinze okunzijayo tebandindabye okitegedde era Jeno nalade simufuddeeko nga nze kyemusabira sala zange eno gyendi ebbali awone kubanga kyenataasizza ki obulamu kyekisinga obugagga teri kintu kisinga bulamu bugagga naye oba mwavu ng'oli mulamu fine kubanga oba olya oba weeyagala ebyokunsi tusobola obirekawo naye obulamu kyekisinga obukulu. Mbanjulira aba Kato Akram Construction abasangibwa e Nalukolongo ne ku namba z'essimu nga wozaba wansi mu mbeera nti goyina ekirooto ekizimba ekika ky'ennyumba yonna gy'oyagala bakuwa plan ey'ennyumba eyo ate era basobola n'okugikuteekerateekera mu mbeera ey'okugizimba paka ng'ewedde bulungi nnyo nga bagiwadde designs ennungi ate wamu bazimba biodigester oba ziyite septic tanka ez'omulembe guno olw'ensonga nti tezirya space za ssente ntono nnyo miwendo gya kuteesa mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo. Balina WhatsApp namba yaabwe awo wansi nga wogiraba n'ennamba z'essimu ezo eza office. Kato Akram Construction bakwasizza mu by'okulaakulanya ssente zo mu by'okuzimba.